Wano ku Nextmedia 5123 nkubuuza konti oliyo tyanno mawulire getukolako akabenje 16 bafiiriddewo 5 basimatuse embeera mbi nnyo nnyini ddala taasulewo takeese yali ku mumwa BNM Uganda egenze wala tugaleese nga bweri nkola yaffe wano ku Nextmedia 5123 nkusaba ka video kano kampeere ka like n'omupya nkusaba subscribe nga tubeere nga tosubwa mawulire gaffe gonna nga bwe gaba gatutuuseeko naffe bwe tugafuwa nga tugenze mu maaso SB4 ne mwana muwala Anteira gubasaza mu kabu bali luno ka video tukaleese tukasubwa so no Mr Update omwami Merere.Ssegirinya Muhammad wakutwalibwa e Germany ajjanjabibwe Parliament ekakasizza mu malala getulinawo General K.kaihura eyali senkulu wa polisi ya Uganda n'amajje UPDF kyaddaaki akkiriziddwa okuwummula emirimu gye mu magye. Honorable Muhammad Ssegirinya amugambye atya agamba nti tukulaba togasubwa. Nextmedia 5123 tugatandise ne accident ebadde wali e Kagadi. Taxi ebadde ekubyeko abantu abava okuziika etomeraganye ne loole era okukakana nga abantu 16 bafiiriddewo mbulaga wali e Kagadi Echenjejo highway. Akulira polisi y'ebidduka wali e Kagadi Afande Alex Akupuliro agambye nti abantu 16 be bafiiriddewo ate abalala 5 ne bagenda n'ebisago eby'amaanyi era nga abagenze n'ebisago eby'amaanyi baddusiddwa mu ddwaliro Kagadi Hospital n'abalala ne batwalibwa mu Muhoro Community Health Center. Akulira polisi y'ebidduka wali e Kagadi akakasizza nti abataano abatwaliddwa mu malwaliro ag'enjawulo nabo embeera si nnungi era nga taasulewo yali ku mumwa. Kale bannaffe ab'e Kagadi tubasaasidde nnyo, tusaba Omukama Katonda abagumye abo abafiiriddwako abaabwe ate n'abo abali mu malwaliro bambi abaseeko omukono gwe omusaasizi basuuke bakomewo bakole emirimu gyabwe. Aba Ministry ya Internal Affairs bagamba nti kati abaana batandise okukebeza DNA z'abataata baabwe kubanga bagamba nti muzeeyi wabeerera nga akuze nga omwana ate yalina omuyamba n'abaana batandise kubeera nga bakebeza si kubanga bayamba abazeeyi abatabazaala. Kigenze ku level ndala waliwo n'abantu abatandise kati okukebera ne bataata baabwe abakadde n'agamba sisobola kulabirira ono omuzeeyi ayinza okuba nga si taata wange kati muzeeyi atuuse mu mbeera y'okulabirirwa afuuse nga mwana kati waliwo abaana abatandise okubakebera bazeeyi baabwe babalabirira bataata baabwe oba si bataata baabwe ekintu ekyo musajja mukulu omu yakiguddeko bwe yakebeza abaana mu ngeri y'okwekwekerera n'afuna enviiri zaabwe n'enjala n'agenda akebeza DNA okukakkana nga ku baana abana be yakebeza tikubeerangako n'owe n'omu. Ka video tukakuleetedde tukasubwa. Sajja munnange nsaba owulirize ebigambo byange bino. Ku nnaku z'omwezi nga 28 nakwata ebikeberebwako enviiri n'enjala by'abaana 4 nkasobo ne mbitwala mu ddwaliro babakebere. N'ekisinga okuluma ennyo bamaama temuli feeya. Maze okumala n'abaana bano emyaka egiwera kati 17 ndisanyulya bwe bantunulako naye olwaleero ripooti gyenfunye empapula wano zennina siinaako wadde omwana anfaanana percentage n'emu ninga ate abaana bange mbaagala mbazimbye nga mikwano gyange. Nga bweri nkola yaffe wano ku Nextmedia 5123 kankusabe ka video kano kampere ka like naawe omupya nkusaba subscribinga ku channel yaffe. Mu malala getulina SB4 ne mwana muwala Anteira bali luno. Anteira agambye nti ye tanoba ababadde bamusuubira nti waakunoba ave ewa bbaawe akakasizza nti omwami we akyamwagala nnyo ate naye era naye amwagala. Kaakati abadde bamulindiridde abalinze mu layini nga bamusuubira nti ajja kunoba bo baddewo bambi banone ku vvu.
wamma omwami wange ye mwagala omwami wange mwagala ate kati nekino kanti bagambi omwami wange mwagala nnyo badiya sinoba my sister Jude ekyo kimanye ife tetunoba kati wabeereyo bambi ng'oli ku line-up olindiridde olina essuubi mbu ani ajja kunobawuwa tekisoboka badiya sinoba omwami wange mwagala nnyo anjagala kati ndekese bunya ngende nani tetunoba ffe munfunye oba sinoba wendi don't divorce tumala kunkwatako okuyiba funa feeling bannange yes kikyo papa sigenda okuyimbira kale badiya musabye nyimbire baby wange happy birthday to him. Happy birthday to you, baby. Happy birthday to you, baby. Happy birthday to you too. Okay. Happy birthday, dear Chotala. Sawale mdongo. Happy birthday, dear Chotala. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, dear Chotala. Takayimba kwa ino kayimba ngo yitako na basente badola. Janjalo video byansiko. Kati basini watu Kanyuma. Twalere nayise wona byanga mazedo kayimba. Gendeyo. Balwa abachi. Mazeno kayimba ne wayitawo second nolyo. Kusaka okunyumirwa. Ne isebnya shi. Akayimba bane kanyumye. Nga mazo kayimba ne wayitawo ne dda. Sokoje jangu. Nabo mupale jangu. Jangu baby kati ninyo. 1 minute. Baby. 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 Sewa gamba nyongere nkuyite baby. Ngulire. Naiba nange. Obufumbo. Mwabagala ofumbirwa nze simanyi naje mwagala. Agenze kwebaka. Tukalo yangamba mbunyongerako nerya baby nendi mwongerako. Sawe no luduse mbugenze kwebaka. Oh my God, you guys, nange nonkoi. Yeah, mugenda looza birala. Mugenda looza birala. Naye sibye membe mbadde ate ndowooza. Yeah, happy birthday to all of you. Mwena abazalibwa ne baby wange, celeb superstar. Abamusaba obuyambi bambisi leero ebintu ebyo mubikulu oba okwosenja abikola okwosenja ebyo musaba obuyambi naye anyumirwemuko mu lunaku lwe ate ku birthday yengendo nga bwe mulaba ennyo ennyo oluusi ensobiize mumuselebrating ennyo ne birthday ye yeah. So nsigadde nze muchala Sebunya oba mpita muchala Mchotala. Muchala Mchotala, birthday girl. Abatasode tukira mwami wange ebirabo osobola okubimpa nembinowa. Ate namuwadde erinnya eppya. Nze naye ffe abalimanyi aba eryo lyaffe nze naye ogwolina okwagala ate oyagala omwami wange ebyaddala omwagala bambi mullo mu mutima
I really appreciate you. Buli birthday olina ekyamaanyi ky'omukolera. Thank you so much. Mami Fati n'abalala bannaye. Amalala ge tulinawo General Kaihura we twogerera nga azina gunte olw'okubanga akkiriziddwa okuwummula era nga ali ku bajaasi 200 abagenda okuwummuzibwa omwezi ogujja emirimu gy'amagye. Kinajjukirwa nti General Kaihura yakulirako ekitongole kya poliisi ate era nga okukulira ekitongole kya poliisi yaviira ddala mu magye ng'era okuva mu magye yabeera nga yakulira ekitongole ky'amagye ekya UPDF. Kaakati nga we twogerera omwami General Kaihura yali yasaba dda awummuzibwe naye ng'abadde taweebwanga mukisa ogwo naye nakati nga kaakati akkiriziddwa era n'ateebwa ku lukalala olw'abajaasi 200 abalindiridde okuwummuzibwa emirimu gy'amagye omwezi ogujja. Mu malala ge tulinawo Paalamenti taddaaki ekkiriza mwami Ssegirinya agende wabweru bamujjanjabe. Kino kiddiridde mwami Honorable Mr. Update Muhammad Ssegirinya okuddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Gavumenti emuddiza ne paasipooti ye alabike nga atwalibwa mu ddwaliro mu bwangu ddala yeekebejjebwe awamu n'okujjanjabibwa era nga kiteeberezebwa nti waakutwalibwa mu ddwaliro ly'e Germany bamujjanjabe asobole okutereera. Yeekolera Itongwa alinawo obubaka bwamuweereza Honorable Ssegirinya ng'agamba nti Mr. Update njagala nkusaba ojjukire wa gye tuvudde n'ennu bwe guba muti ogwa Nuupu nga muyembe gwe oli ttabi okulima ebibala. So omuntu temumuwa nsonga kutwawukanako kuba ebyo byonna byakola aba anoonya tumuwa ensonga atwawukaneko. Bantu bangi banoonya exit route naye nga tugibamye. Kyovula abamu betumye exit route basalawo basirike oba abamu batandika tukasukirayo obuyinjayinja nga bw'aba bedi bwanika tubaanikule bagambe nti abaana ba Nuupu bavuma oba abantu bannemesezza ekibiina nze ka ŋŋende gye banjagala. Kakati Muhammad Ssegirinya nze nagaana okwogerako n'abaali bakwogerako ne mbagamba kale bba weewaawo kye baali bakwogerako kyali kituufu naye nze nagamba kanyimirire naawe nneme kuwa nsonga lwaki oba otwabulira. Waliwo akaguwanze ke nagula bakayita political rope. Nsobola okukakuweereza ne weetuga wekka nze nga sikutteeko ne si wansi nsonga kugamba nti naye aba Nuupu nga babi. Lwaki abaana ba Nuupu bakola bwe bati? Omusajja kaagende abadde mutuufu. Bwe wali waakava mu kkomera nakiraba ng'olina public sympathy, nakiraba ng'olina obulumi. Weewaawo bye baali bakwogerako byali bituufu naye nze sikkiriza public kutuwangula. Kubanga muntu yenna yali avuma Muhammad Ssegirinya mu budde obwo eyali amaze emyaka 2 mu kkomera ng'ate bulijjo gamba free Ssegirinya. Omuntu oyo bw'atandika okukukuba kitegeeza bulijjo akwagala munda nga gwakozesanga bait okuvumirako gavumenti. Naye bwe bakuta n'atasanyuka munnanga ate kiba kyabulabe nnyo aba asize ekifaananyi ekirala. Era y'ensonga lwaki natuula n'ensaba bannange ne mbagamba Ssegirinya mumuleke nga nze nkitunuddemu nga nkimanyi nti we banakkuba mu budde obwo bw'omulwadde yakava mu kkomera public egenda gutusalira ogende ate ogende n'ekiwendo ky'abantu nga bakukkiririza mbagambe bambi. Kasajja katto kalwadde mulabe kafaanana kamaze mu kkomera emyaka 2 kyokka bali mu kavuma kakagende olaba bw'ovaawo nakyo ng'oli free nga tewali akunyigidde. So nga ate naawe wennyini kino kyennyini kye wali oyagala kunoonya nsonga ebeera ekujjawo. Abantu abasinga banoonya exit route bagende nga bali smart bagende nga tebakyayiddwa naye nga bakyanoonya nsonga ebeera ebajjawo. Nze sigabira munnabyabufuzi ali mu Nuupu nsonga emugoba. Nkiddamu nze sigabira munnabyabufuzi ali mu kibiina kya Nuupu nsonga emugoba. Nkuleka ne weetuga wekka kubanga Nuupu we guba muyembe muti gwa muyembe gw'oli ttabi ate okulya ebibala byaffe. Yensonga lwaki neewala nnyo ettabi eryo okugenda n'emiyembe gyaffe kuba namanya mu budde obwo nti we batandika okukukuba tebagenda kubulwako namanya nti mu budde obwo we batandika okukukuba olina ekibinja kyojja okugenda nakyo olwa public sympathy kubanga eno mu politics ndowooza waliwo kye bayita sympathy card gye wali okopya obulungi. Yensonga lwaki nayimirirawo ku lwo naye olaba olwaleero ŋŋambye nti kutenga bukyali buto obukula bulwanira ettaka omuzeego gubadde gugenda kukula gy'okivuga okiraga tulabayo. Bwe twali tutandika olutabaalo luno twaluwa omutwe nti Uganda empya
nga tulafuubana okulaba ku Uganda empya nga ffenna tukooye Uganda enkadde era nga twagala kusaanyawo Uganda enkadde. Mu kugamba nti twagala kusaanyawo Uganda enkadde, ekigendererwa kyaffe tekyali kyakwokya nseesanguke ku maapu y'ensi yonna then tutondewo empya. Naye Uganda enkadde gye twali twagala okusaanyaawo mwe muli omufuzi atufutubaddeko, mwe muli eyayita omukulembeze alina okukuuma obulamu bw'abantu ataabusaanyaawo, mwe muli eyayita omukulembeze alina okukuuma ensalo za Uganda atabba ebyobugagga by'eggwanga, mwe muli omukulembeze alina okulwanyisa abayeekera ate nga ye kennyini ye muyeekera, mwe muli essiga eddamuzi eriteetengeredde nga wadde baliyita an institution. An institution ndowooza kyekitongole kiva mu kigambo ekyetongodde, naye ate nga tulaba essiga eddamuzi teryetongodde, ekitongole kya poliisi n'ekyamagye teryetongodde, nga byonna bikolera ku oda za muntu omu Yoweri Kaguta Museveni. Kyali baddoke okukolera ku oda za Yoweri Kaguta Museveni singa zaali za kitegeevu ng'era zigatta ku ggwanga. Naye tetugenda kukkiriza bantu kolera ku nteekateeka za Yoweri Kaguta Museveni ez'ekijinga era ezikonzirya eggwanga. Kwe kusalawo ne tugamba tulwanirire Uganda empya. Olunaku olwaleero bw'ovaayo n'owaana essiga eddamuzi nti lirina kye lyakkoledde okuddiza paasipooti y'ogenda okujjanjaba, kitegeeza bwe watuuse mu Uganda empya. Oba Uganda enkadde gye tubadde tulwanyisa bwe tokyagirwanyisa, wabye tubadde tulwanyisa mu Uganda enkadde yerimu ku ebyo. Buli muntu aweebwe equal opportunity nga talina gwasaba lukusa okufuluma eggwanga singa afuna visa, nga talina gwasaba lukusa okufuna obujjanjabi, nga talina gwasaba lukusa ku kino na kino, actually nga tekiteetaagisa nawonalebwa okufuluma ggwanga ng'osobola okujjanjabibwa mu Uganda. Essiga eddamuzi ndirabanga Kazambi olwaleero yavundidde avaamu n'envunyu. Olwaleero olese kalifuuwa kutandise okufuuyira essiga eddamuzi nti lyakkozeeko bulungi gwe ng'omuntu. Okuddiza paasipooti yo osobole okugenda okujjanjabwa. Honorable Embeera Mbi K.kaihura wagamba baakuwa obutwa, kyenzikiriza nti kituufu kuba si ggwe abasoose okuweebwa obutwa. Bantu bangi olunaku olwaleero bali mu ntaana lwakanywa okawulire. Honorable Embeera Mbi K.kaihura essaawa eno bwe baba baakuwa obutwa olowooza ani yakuwa obutwa? Nakuwaako ku butwa? Abannunku baakuwaako ku butwa? Oba bennyini abalulingi gavumenti gye tuli mu kulwanyisa be baakuwa obutwa? Essaawa eno obeebaza kukuwa butwa? Olina kuba oluyeno omukono omulala ne gujja ne gusiisitira n'osanyuka nti ambuzeebuze. Olina ajja n'asawo olusuku olw'amatooke enkya n'akuleetera kiro y'akawunga n'omwebaza nnyo weebale kumponya njala. Okujjanjabwako teyalibadde ensonga, oba si kye kyannalize okomentingako si kikulu kubanga kyetaagisa obulamu bwo bwa mugaso si ffe eri ffekka nga bannayuganda oba bannankyukakyuka, naye n'abaana bo ne mukaddewo. Kitegeeza nti we bakujjanjaba nange nfuna essanyu. Kyabadde kyetaagisa okujja okukiryalinga ekifaananyi ky'essiga eddamuzi nti lyafuuse ddungi. Kyabadde kyetaagisa okujja okubeebaza. Osobola okwebaza ku rights zo, osobola okwebaza ku ddembe ery'obwebange. Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.